Bannabyabufuzi bonna bayina okumanya kiki twetaaga. Twetaaga kunona Bobi Wine oba twetaaga kujjawo government. Gwe ky'oliko nti osobola okugamba President Museveni mbwenca bagenda kunona Bobi Wine abantu miliyoni. Ye nadde wenna kasero naye bakamagulu nawanika 1 million match. Teri muntu agenda tambulira mulala. Era mulekerawo okubuuza nti miliyoni yalazeewa. Wa mwaka fana nyinga abantu kakade bava Ntebe. Batambule mu ddembe. Waliwo kirabyewa. Wane Kampala. Ngaye mwamukabye ne mumutwalire musoke mumukabbe mumuzze. Kuba kati tumanyi nti obali mu Uganda. Ati yachekinze ini. Ani bw'omala ogamba ndi 1 million. Wali ogikunga kolaki? Kukwaniriza oba kubaako kyekola. Buli kimu kye bakoze lwatu kisuubira. Era olumenti bagenda kikola. Kwa President ya Museveni ye muntu gwamanya atagaba chance mbwagezesa. Abasirikale bonna ne pulani yonna babagambye okusiza ku kyatuwulidde we tuyita ku luno temuwa chance yonna era tewabaddewo chance. Kwekeneza munnanga basinga okuma omuli omunkyukakyuka ensi bagitulekera dda badduka. Asinzire ku wifi ya bwerere. Tuli mu kyakunona Bobi Wine ataba abali mu campaign. Nze wono nalabidde nti abasirikale ba President Museveni talina byakola. Tewali muntu gwe mwateekawo. Kubatambulira. Mbono yagenda tutambulira mbusimanya ate yagenda okukola bifo bye twagala. Gwe njagala ombulye kutambula kwekalakasa kwawa okwali kubadde wano mu Uganda abantu batabbiwa bintu byabwe. Struggles kinagitegeddeko iyo gwe muntu. Malamusiza mwenna baganda baffe obudde banaye tuyina butono. Obudde tuyina butono nnyo njagala tutandikirewo ebintu bingi ebigenda mu maaso. Nabbanja ne Lumumba bakayana. Bobi Wine 1 million match. Bintu bingi. Capital Chicken yabbye abantu omugaga nadduka n'akawumbi n'omusobyo. Ne passport bagambye abaana abawamba passport z'abakadama bannange. Government yagambye muddize abaana passport zaabwe. Ebintu bingi tutandikirewa ne garage mnawulidde government garage zonna zigenda kuggalwa basasule abatalina license. Owaye tutandikirewa Honorable Lumumba ne Nabbanja ani uzibu Honorable Kaswe Lumumba nkutumiddeko nnyo ne mama nnyo ne mama Nabbanja mbatumiddeko nnyo. Kaswe Lumumba yaliwa Kaswe Lumumba owaye nzikiriza mpisewo akalango kange ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwennyini Canada mu Toronto tuyina King Saha wali awo. Okay. Era abantu mwenna ab'e Canada King Saha mwe mujajinge mulabe anasobola akasajja. Naye nga ajja kakuba. So Toronto Uganda wan. Tuli ku Lumumba mumanyi. Mumanyi. Anti Gladys tukutumiddeko. Madam Gladys nkutumiddeko awo. Omutima yabatumidde. Nemmotoka avuga. Gladys mwanyina wa muganda wa Kasule. Naye yaŋŋambye omutima nti omutima si gwe bagerezanzaako nti omuntu wa mutima mubi. Omutima si gwe gujajinga omutima gw'omuntu. Nti guli guba mwoyo gwa muntu kiba kyoyo omuntu wabeera ne gundi kitegeeza mukulu mawayini kyoyoza ebandowooza naye si mutima ne bakuwa ogwamawa tobeera na mutima ki bwe yaŋŋambye anti majolini tukutumiddeko Texas awo ne anti Idi kiri guba mwoyo si mutima kale bamukyusa omutima kakati tugende ku Lumumba y'omutegedde naye olaba Faruku Lumumba yali Secretary General wa NRM. Yes. Ne bamane bamukyusa ne bamuleeta eno mu office ya Prime Minister. Bonna batambula ticket nsasule. Soko olinde. Eshulira menyeramu abantu olutalo n'oluvaawo. Kakati olutalo we luva. Omu yasookayo munne mu kufuna obutaala. Ono asituka agenda. Batekawo kwemulugunya bagamba yiyi ono agenze. Vice President agenze, Lumumba agenze. Kuba buli muntu yagenderangako abantu abasuka mbataano abayambi be. Buli omu agendako abasuka mwabo mu bataano bayambi. Zonna sente za muki ne bagamba sente zo nga mufulumiza nnyingi. Ono mukwerwanako n'agamba nti ate ono ffe tetwakoze eki tetwamutumire tugenda mukola ki n'ateeka ebintu mu mawulire naye ng'enjogera gy'ayogeramu ate weebuula munne olumu ekitalisanye nga bba minisita. Ontegera kye nkugamba bw'oba nga minisita ddala oli prime minister ng'oli qualified okubeera prime minister
kakati waliwo ali mu office y'omulala mwena mwagenze mu lukuŋŋaana gwe bw'ovaayo n'oyita Ssegwina ogafa luku jangu byonyonyola bino obinyonyola b'amawulire wabula tobinyonyola ate baakakiiko gy'oli ontegera kye nkugamba kwe kuwabulako omuntu omu kubanga nze wembeera n'ensonga nawe Faluku tekikwetagisa genda kukwata kazindaalo kusooka kunyonyola bali nga nze tunabakola ki kati mawa Nabbanja agamba Honorable Nabbanja nti yawa olukusa yawa gundi oli olukusa lwe yali amuwadde kugenda mu nteekateeka zire za Julaayi lwero olukusa lwekalo yali amuwadde agenda akole ki abe mu ntegekeeza zigire naye eno final gundi y'olukuŋŋaana teyamuwaako lukusa kukola ki kugenda na ono Lumumba ne yeesitula n'agenda mu lukuŋŋaana Nabbanja amubuuza ani yamulagira era mbu tebagenda muddiza ssente ezo poteya nakati bannayuganda baagala twandifokasinze ku kiri olukuŋŋaana luno lugasiza bannayuganda oba tripu z'abakulu bano bannayuganda babuuza ddala ebintu bino kiki kati ekyandibadde ekituufu twandisoose okuba nga tufa ku bannayuganda be twagendamu oba olukuŋŋaana lwandibadde tufa ku bannayuganda bannayuganda okubaako kye bakola ki balufunamu so si ntalo zaki z'abano naye mukyala Honorable owegundi ono kye yalabidde ow'Ekakumiro ti Lumumba amu Amerika gyasiiba kumpi chumbi abeerayo buli wayagalira kakati okugenda mu Amerika bwe yamusindika nti genda obere mu nteekateeka ye n'asigalayo era bwe yasigalayo ono ye yalowooza nti olw'okuba agenze agenda kola ki kudda oli yasigalayo kubanga oli gyasiiba alinayo abantu be abeerayo nnyo nenze kyendowooza nga baminisita ab'eggwanga kibi nnyo Sarkozy bwe nkusanga awantu ate nefuna mutima lwakyoze okuggyako nga ngenda kubba bubbi ne lwaki bwe nkusangayo Sarkozy nga naawe ozze nga nange nzize lwaki tuyomba nga ffenna bintu bye tuzzeemu bintu bya mazima bintu bya ggwanga okuggyako Nabbanja ng'aŋŋamba nti alina kye yali asuubirayo oba omunyago oguliyo nemba nga wena musinganyeeyo bwebuuza nti owange ate kiki kyanze munnange bwe najja luli wansindika saddayo nasigalayo era buli nsonga lwaki ndikola ki ndi wano naye nenze si mu byalukuŋŋaana ndi ku byange biki birala ng'abantu abategeera bwe bakola ki bwe babeera neggwe lwaki ogifuula ensonga nti nasanzeyo Lumumba tiyateekedda kubeerayo ne gundi sinamuwa bbaluwa nze nina omuwa omusaala oba weerabisa entegeerayo n'ebintu bw'olina okukola ki obikwata kubanga era olaba kati olutalo luno bw'olutunuulira mukyala Nabbanja yini prime minister jjukira nti ali waggulu w'abano naye ayinza okuba nga ali waggulu w'abano mu bitiibwa mu kifo naye ng'ate mu ndowooza nga mu ndowooza tali waggulu waabwe ayinza okuba nga aliyo mu bitiibwa nabo naye nga mu ndowooza talina ki bombi ani abatuma omuntu abatumayo alina kuba omu President Museveni nawidde mugamba nti gundi waguno naguli waki general duty general kyeki mwe mwasoma oli bagambye ye general duty kugamba Nabbanja simanyire ate nzemba musomesa ti bagambye nti ye general duty kakiringa wa polisi wajja wano ate nasangawo DPC amuga ate gwononye eki nga DPC ye waddembe okubeerawo nga wakola ki oli bagambye mpozi nga ebitiibwa byamwetuma byetume naye wabanga ye general duty emirimu gyonna kitegeeza aba alina okukola ki okubeerawo nze nooza mukyala Nabbanja asooka alowooza ekigambo general duty kitegeeza ki naye kinuma nnyo okubanga ate nze nkimusomesa okitegedde kuba bwe yakomyewo era n'agenda mu mawulire Lumumba nno sinamulaba simanyi naye sinamulaba ng'ayanukula nnyo naye ono bwe yakomyewo yanyiize n'awalalira buli omu ne bassemujuŋŋanda n'ono omusajja w'ekakuuta ono w'ekasanda agenda bakuba mu mbuga tibamwogeddeko bubi era omusajja w'ekasanda oyo wa NRM yatuuse n'omulabisa Kabanda n'agamba newe bamuwa obwa minisita oyo yakubira nze n'agamba kituufu babumpadde okakasa bampadde
babiwandiise ku gundi ya omukulu gwe nyini kwe bifulumidde naye n'abusobola. Kabanda yabadde ku program kubanga Nabanja bwe yavaayo yagamba agenda kuba Kabanda mu mbuga ne Ssemujunganda tibamwogerako bubi. Kati Kabanda yali n'atandika okuyiwaki bwino tinokumuwa ekifo ekyo. Nze namugamba ne mugamba nti bifulumidde ku gundi ya mukulu mugira mutya Twitter kwe biri kitegeeza bituufu n'agamba okakasa naye omulimu ogwo n'agusobola. Kyawo ojja gusobola kola ki guma. Kati nze ndowooza mukyala Nabanja yagambe ziri sente ziyayo noona ezo zize tajja mu ofiisi ye kusaba anti kakati anti tajja mu ofiisi ye naye nga tebamulagidde oba naamulagira ajja zimuwa era ajja complaining anti sente zaffe tuzitambuza tebazituwa. Naye nze kyendowooza mukyala Lumumba ne mukyala Nabanja n'abantu bonna betusuubira nti balina okuyamba eggwanga lino baminisita bave mu nkaayana okubanga ate bakaayana nga mawa bwayinzo nga nange ne mawa waliwo ntukira ekisanga sisobola kukaayana ne ngamba ekyo tukole ki babireke ebintu ensi etambule. Sente z'omuwa omusolo mwazoonoonye mwagenze abantu 50 muvudde ku nsonga ey'abatutte abantu 101 muvudde 71 ne bevudde ku nsonga ey'abatutte bali mu kuyomba. Ebyo bibalowoozesa nti gavumenti ya Mwami Museveni tekyalina kyesobola kukola mwenna be balonze muli bayabayaba. Buli buno mugenda abantu 71 mulya munywa. So mu mbeera eyo nze ndowooza minisita baminisita mwerongoose. Nabanja oyo mulabye nnyo mu sikando nnyingi. Baminisita mwerongoose mukaayanira ebibyo. Duncan Munnayuganda olukiiko luno yalufunamu kuba nze kye twandifokasinzeeko twafunamu na kibuuza gwe asinga abantu mu America baafunamu kwaffe twafunamu naye twafunamu eki bali ku masappe gaabwe. Faruku nze kyemanya kintu kimu ekikanya bano ono Nabanja buyinza kulaga maanyi okitegeera sikiwa nti mukyala mani Kasule akyalina amaalo g'ennyonyi okitegeera. Nze nsubiranga Nabanja akyalina amaalo g'ennyonyi kuba yes kituufu Kasule ennyonyi zaalinnye Nabanja tannazituuka mu kkoota. Sisuubira nti Kasule ava buvyeri naga akaŋŋende nga kyetwala. Ate bano badde ono Nabanja azze tulagana mawulire gye banoonyemu ssente zaffe kyabadde zo twewaanirako. Kati yazze twewaanirako yensonga yika saazo ntegere nti bagenda abantu 71. Gwamanyi tiketi ya mu America asende meka ba VIP bomaliriza gwamanyi hotelo zeyo za sende meka kati bala abantu 71 obalala wensi Munnayuganda afunira muwa wa sikwe kusoso bikola sikwe kiri babikola buli mwaka bali ku Nabanja ye yazze mawulire kutulaganga bonoonye sente z'omuwi w'omusolo mugenda mu kunywa cyayi mu kweyagala mu kubeerako eyo mu kwekubisa bifaananyi buserefi na kutulaga nabo gye babadde beeyagadde. Faruku sawa zino Munnayuganda embeera gy'alimu nga buli kimu kya kaweereego obwavu buli mu Uganda amadagate gali mu malwaliro enguudo mbi sike kaseera ko kujja twewaanirako nti sente zo tugenda zimuddiza nga togenda kuzeza abantu 70 abaza abantu 70 nga waddeyo ze70 mbufe tukabire z'omu. Nabanja olusi njagala nnyo oleme kulaga nnyo nti tuva eri wala ffenna akakumirwe njagala nnyo tulage nti bannayuganda tulina batuusaako kye balina okufuna. Oza ku bannayuganda mu TV obagamba nti oyo yatambula ku ssente ze kyamanyi Kasule tesobola muluma ezo ntono okitegeera naye ono kyaliko ndeza Kasule zisinga ez'abantu 70. Minisita va ku mpalana zammwe kuzireeta eno gye tuli mu kamera ffe tulina ebizibu byaffe bitumala. Omuntu otambula okuva waya eri eruwafu okutuuka wano ng'empala ye efuuse ya brown naye nga ssente ze mwakyakadde mu America zikola oluguudo lw'eruwafu. So mulekera okudaalira abantu nze bannayuganda mbagamba naye kyemmanyi nti ono yakyalina amaalo g'ennyonyi oyo takyalina maalo g'ennyonyi. Egumire engeri gye mukikolamu kiki ekisumbuwa abakyala
kati nja kusooka ku nsonga ya mukuma wa ojada agamba ono yani oyo we Kasanda yani simanyi Kabanda si aberanga anywedde omwenge musajja mutegevu Kabanda mutegevu suboka nze sakozi sagala nnyo omuntu ayogera kintu nga ali mu ssanyu obanga ali mu nnaku ebikabo bimbasi bikakasa Minister Nabbanja amaze banga kinga mulonzi omwaka teguweze gususe namu kakati omukulu Kabanda wavao n'atubulira ebigambo ebyo essaawa yalonze mbanda banga alimba kubanga bano bamaze kunyiigagana yali abitugambira olubereberye nti minisita atajja kusobola bamulonze ayina amawulire yali abitugambira olubereberye so kati ekyo kimaze ekyokubiri sakozi bano abantu bano eyibasumbu ebiseera ebisinga byanfuna wano wabeerawo ettooke kabajeti kafuluma ti abanaagenda okucakalamukko tuyisizaayo obuwumbi nga 3 era kyovola minisita wawudde yagambye tajja mu ofisi sorry tajja mu ofisi yange okunona ssente kitegeeza zibeerawo ekibasubwa byaki ye mwenyini yagee nti ezo yakozesa zize kakitegeeza zino Nabbanja bazikubye ku mutwe David kankwabule mukati Nabbanja tatusiruwaza eno planned trip ba sponsored by government ono yagenda okutambula n'abantu be bonna ng'olede babisasula dda mbate lolo kabanonya sente ziddiza baba babisasula dda tatusiruwaza anti baso okutema ku musalo ogujja ekirala Minister njagala amanye nti government eno gye bamuweramu ekifo agimanyi bulungi abanga zagigobera sagala afune excitement ffe twaliko sakoze eggulu minisita oyo nga gyali nga balagira mulagire era yayimuka n'agamba yali ayimuka ng'atambula sale n'agamba Nabbanja mpozi minisita otegedde bulungi twaliwo n'agamba Nabbanja kozi minisita tugamba nga yakyerabira n'okukyerabira aga Katonda mu ggulu naliwo n'amaaso gange abiri nga ndaba Jerusalem sayinaga Nabbanja n'agamba kozi minisita n'amwita n'agenda ku stage kaakati oli bagamba nti jeno nga gwoli minisita nga jeno byaddala Nabbanja ateekeddwa okuwuliriza ono kitegedde bulungi sakozi mu gavumenti ya mwami Museveni osobola okuba nga olina ekitiibwa nga kya waggulu nnyo naye nga mati yajja n'akulagira kalenda wano futulina ebyafaayo wano kalenda isita y'omwaka oguwedde mukulu Kamugira yajja n'agiggala ne bakuba buli ssimu era yasembayo oli yatugamba ekibawonya bintu ebi emu nga mugikubye wa Katonda na mugikubwa President Museveni essimu ezi twakitabutie nga tenga President agino buli gwosubira gw'omanyi asembayo wano bamukubira nga yide kulyango n'agamba tuwali kuggulawo wano jo yazze kalenda awo n'abayola nga ayola enseenene n'abakkiriza ekibuye bantu ba Eva Bosi David Mpola bajime bange mbwako jiba mpakidde wansi mu 99 nga tajja nayo tampakidde atani amanyi kati Prime Minister kyaba ateekeddwa okumanya nti eno government bamuwa ekitiibwa kyenge kya Prime Minister naye waliwo abavuganye waliwo abateekeddwa okulagira ebyo byateekeddwa okukola waliwo Prime Minister abatuufu abananyi ekifo ekyo yaliwo nga wolaba omuvietnam wakwata ekikompola n'akisa ku miza yonna kikuba ye akkirize ebimugambibwa aye nekira Prime Minister sagala alowooze nti bannayuganda tebategeera gw'otugamba otya mbu ono tajja na ssente mu ofiisi kyoga yagala takimanyiye Prime Minister nze nno nkussaamu ekitiibwa ng'omuntu yali akaaniyako naawe obutebe ewuwo naye ekifo ky'olimu nalabye atudde ne ku kkubo ng'awandiika empapula byamabegako ekifo ky'olimu kirina bannannyini kyo era kyalika kumira ekifo ky'olimu waliwo abateekeddwa ono jeno
uliriza nnyo jeno byagamba otherwise oyinza obutamalako myaka gy'etaano ayinza obutamalako myaka gy'etaano tomukangakanga tetuuka ku ekyo omukazi nze kyengenda okunenyamu gundi ye nabbanja kiri ekintu kimu bwe tukeera ku makya ne tulonda wano omuntu agenda alabe preparations kitegeeza yagenda okutegeera buli ekiri eri yagenda okutuliidinga after anti ate woogamba mu tewamuwa lukusa kugenda ku lunaku olwo biki byogenda okusangira byotamanyi ngono yagenda mu preparations okutegeera buli kimu kati nze kinabe mu kintu kino no bwagenda mu preparations buli kimu n'akitegeera yamanya nti ebbaasa entuufu tugijja wano bwe yatuuka wali kintu buli kimu ate nijjukira nodda jjukira bwe ngenda ku preparations ne bali abantu batuukira ku nze gwe babuuza muzze bameka twagamba bano bagenda tulwana buli attention sokolindeko buli attention baba bagiwanze eyajja for preparations tolina bwongambira nti sigenda kugenda ku lunaku lwennyini nga nze manyi lwe mugenda okwebaka we mugenda okutuula we mugenda okulya emmere we mugenda okukolera buli kimu wabula waliwo akantu ke batatugamba akali wali Lumumba keyaji kati ono ne kamuluma ate toyinza kuŋŋamba it's a planned trip noŋŋamba sikena muddiza ssente ze ngo already mwaji planninga dda agenda asike ebbaasa y'omuki Lumumba talina bbaasa ya bukulu gye yasika sikyogeddeeko ekyo sikyogedde naye alina engalo we zaatuuka oli nakitegeera oluvannyuma ti engalo zituuseewo n'agamba bwe twakusindika wategeera buli kimu kati jjukira kati awe nze newe bagwankulira nga nze nageze nenkula preparations era bajja kukuyita nze nti kati muli bameka gogo bamanyi okitegeera muze ba delegates bameka nti tuli 7 ono tumuteeke nti ono atusumbuwa nnyo mumuteeremu 2 oli mumuteeremu nga mu biboxi ono anyiiga akomawo nga era kyobula Lumumba akyaliyo gwe bamanyi gwe mwasindise gwe mwesiga ate yamanyi buli kimu so kati ensonga eri awo kati ono nabbanja ekimu ndooza bwakomawo ate balayika oli ka special treatment kasukkirira kuba gwe baali bamanyi nze sobola n'okutuuka eri nga gwe wantumye neneewa ebitiibwa era we naddayo bajja kulaba nze omuntu abadde mu kifo omulundi ogusooka ogwokubiri naawe azze ogwosooka era abantu bonawe banajje bajja kusanyukira nze nnyo gwe baalabako the relate luli twayogera twatambula ffenna buli kimu kati ndowooza lwe bamuwanganya attention ng'ate onaagamba naye nedda mu bintu bino nze nina okkulira ono mumpisa by that time nze boss nze ngira buli kimu nkayanirako babosi wange bagenda okubeera okitegeera gundi nabbanja si president nti nno buli omu akimanyi nti gundi president Museveni yafuga ki Uganda okitegeera asaliyo mukama wange nekira kiri bwe kiti mu nkola ya diplomacy bw'oba olaba nti mukungu n'okutwala ebintu bino mu ngeri y'ekikugu okusinza ku lukiiko lwe baalimu Lumumba akifiitinga kakati alabika yatuuka wali mu buli ngeri yonna abazungu fokasi yabwe yonna neidda ku Lumumba okiwulira jjukira ono mufirisuuti waffe abeerera mu bya kivubi kakati fokasi nedda ku Lumumba yakola ensobi yalina okweyanjula mu basajja n'abagamba mukama wange antumye ku nteekateeka eno nze bwontuma ngende nteeketeeke gyontumye nga tebakumanyi obwabula nze ngenda okubeera omutwe lwaki nkuwa nti gwe mukulu wange ayinza okuba teyabumuwa kati oli bw'atuuka eri n'agamba ngenda kujjawo n'abantu bange bagenda okumpa eri kati tugenda kuteesa ku kino mu gavumenti nze nkola ki nze gwe basindise kati bamaliriza atajjukira kasula ono bw'ayambala olabira ddange ekitiibwa kikola ki naye kati ono omufirisuuti waffe agira mukamasiza yero nga ajja niigiina kati yagenda tuuka eri n'alaba Lumumba ono gyasuze ne gyensuze kumbe Lumumba bamuwa katiti ka VIP kati ate ono omufirisuuti bamukasuka ku perfect ng'ensiri zimuyitako zikaaba nga zinga pikipiki agenda okera ku maca nga kasule yasuze mugundi ya bbeeyi
lwaki yali atunyonnyola bwe yatuuka lwaki yali atunyonnyola era okugamba nti mu bantu 7 omu yatagenda fula sente kakati olede sente oba wazituttedda gundi Nabbanja atubulire ekituufu ekimuli ku mutima kuba yagambye bino byatandika tatowooza biri eri gyobadde mu sekuritale geno ekitegeera kirabika oba yali amumye kadi. Nawulidde 1 million match Bobi Wine abasajja naye bannaye Bobi Wine abasajja bamukutte bamujje na ku nnyonyi okitegeera gwe abasajja bano naye nze ekyannumye nti ennyonyi yabadde ino okukola ennyonyi like yajjidde ku nnyonyi kyeyo etasobola kuteekawo nteekateeka omuntu ne bamukwata we atadde bannange kyovolaba kyono n'ekifaananyi ky'ennyonyi nedda gwonsinga wuliriza toyinza kuŋŋamba nti ennyonyi Emirates ereese omuntu nemuwaayo ne bamukwata. Faluuku gwonsinza okutambula njagala otegere ekintu kyamu naye kye bayita gavumenti bw'eba eyagala omuntu ogenda okulinnya ennyonyi okuva gy'ova nga bategedde ennyonyi mw'ojjira n'omutto gw'otuddeko era baddembe n'omutto ogwokubiri okutuuzaawo owaabwe najja nabo kakati okakasa era ne bagamba ennyonyi agenda okuva eri gy'avudde era ne Bobi Wine oba ekyabadde takimanyi akitegedde naye kyemanyi akimanyi kyogenda okulinnya ennyonyi okuva mu Amerika baba bamanyi ennyonyi kw'ogenda okutuula kabe gasinge n'omutto gw'ogenda okukola ki okutuulako kabe gasinge nga ne mu nnyonyi eyo mulimu abalala kubanga bambega bw'oyogera bw'otyo Civil Aviation Authority y'emu ku kitongole ekikwasaganya ennyonyi ezibuuka n'ezigwa kati kitegeeza ekolagana n'ennyonyi zonna bwe kiba oba oyina okumanya nti etuuka ssaawa bwe ziti ajjira mu nnyonyi bweti mu budde bwe buti agenda kuba ekoze eki era n'emmotoka ne bagisembeza egenda okutwala ayakuŋŋamba nti entambula zonna Bobi Wine wabaako amutambulirako entambula zonna gavumenti erina obuvunaanyizibwa okumanya nti gundi ali mu nnyonyi bweti mwagenda okujjira naye tumukwatirewa kyovola waliwo ne basobola okukwatira Kenya Kenya awo ennyonyi olulaninga Kenya ne bagamba oyo tumwagalamu kuba bonna basooka ne bafuluma ne mufunako kemulya gwe ne bagamba nti ate tazze mu nnyonyi ndala tagijjiddeemu kakati bino ebyaguddewo ate saagala na tubyewuunye nnyo kuba tebitandikidde ku Bobi Wine abantu bangi bazze babakwata ennyonyi oluba okulaninga pa jeke kati ono yayambiddwa batutte magere ate batutte magere ne bayingiza mu nnyumba n'okukuba tebaakoze eki tebaakubye ndowooza babadde bantu balamu so nze ebigwawo kati ku gavumenti ya Mwami Museveni n'ebbanga lyemmaze nga ndaba ebyobufuzi bya Uganda tekwabaddeko kipya n'eki principal babadde balina ate ne principal ate bayabadde akimanyi tosobola kubeera eyo ng'ogamba kunga era okunga omanyi ti obusajja tebugenda kunkola ki kyova olaba ti abamu bagenda bepakise n'empale 3 n'amanyi eno bayinza okukola ki ogiyuza so ebintu bya security okuba nti yakutte Bobi Wine nemukunguza ze sikirabanga ekipya era nkimanyi nti bulijjo byebikola ki bwebibeerawo era bibaddewo emyaka gyonna naye nga nze ndowooza nti bannabyabufuzi bonna bayina okumanya kikye twetaaga kunona Bobi Wine oba twetaaga kujjawo gavumenti kuba Bobi Wine basigadde ne batwala bona abasigadde badde bakola ki era nze nalabye nga ate olwamaze omukwata bo bagenze bugenzi wa kati bakulaga nti ebintu bino biriwo oba kubeerawo mu ngeri ki bwana nabye abantu bakubye obutisaati ate bagenda kunona Bobi Wine ate bagamba meya 227 226 tuli mukyakunona Bobi Wine ate abali mu campaign so bannayuganda tutegendereze mission yabadde ki gwogamba nti bano abandi badde abasigadde ku airport bandikoze eki ani bwomala ogamba nti 1 million wali ogikunga kola ki kukwaniriza oba kubaako kyekola gwe baba kukutte 1 million esigale ng'erina byekola ffe kyetwagala nze kimanyi abantu bw'aba kunga gwe kati kugambe wayi abantu
wali obayitira kikukwaniriza abantu emiliyoni emwegende ekwanirize kwolo nakwe bakwalwa kunga abantu kitegeeza waliwo ekiddako era ekiddako babanga no Bobi Wine bakutte ne batwala emagere 1 million esigale ng'ekola mission gye yalina okukola okitegede tekyakola zinabya abantu bavaayo mu butishaati bwabwe agamba gundi Lusagala Bosiko emakindi 2 meya simanyi meya gundi nga ndeta babasaba bululu 1 million eno olinga agamba nti enteekateeka yabadde yeetagisa anti balina otusooka ne batubuulira era njagala Joel Sonnyonya atugambe 1 million twali tugigamba kola ki kutambula eddewa kuba emutwalewa kakati ebintu ebimu twatwagala nkyukakyuka tuleme okusisiitira nakugamba nti gundi bamukutte bweba bamukutte 1 million yandisigadde ekola omulimu gwayo oguliwa gwoyagala wabadde wase bani muli mukigo wagituma muli mukisobo gwoyagala ekole lega kuma muliro si kukuma muliro muli mukigo badde oyagala ekole kakati kakubuuze wakedde nkyano ojja bano tewategedde kyetugenda kukola era obwedde oyita tugamba bannanga obudde tutandike kakati 1 million eno bwebanga kukugikunga kunga Uganda kunga ani bwebanga twali tugikunga kubaako kyekola Bobi Wine oluvannyuma lw'okumugjawo kubanga ababaka tebaba bakutte abamu basigadde bakomaninga ekintu 1 million neyingira wali twandise wali ku CPS mpola mpaka nakasero ne 1 million olyagude 1 million omuntu omuyo na 1 million nezikira ebintu ebimu Faluku ogenze n'ogamba nti ennyonyi mbonyonyi kiba sikifaananyi kibi ekyenyonyi kisiga ekifaananyi ekibi President Bobi Wine bamukwatidde mu nyonyi singa bamusanze mu nyonyi kiba kifaananyi kibi naye bamulinze nakama ddala g'ennyonyi bw'oba oli mu nnyonyi oba okyali mu mikono gyabwe naye kasokkirira ku ttaka lye wazzeeko noganze ngenda Uganda n'olirinnyako entebe kitegeeza n'ennyonyi ba tekikulinako obuvunaanyizibwa si bwe kiri kati ennyonyi terina buzibu naye obuzibu buliwa obuzibu buli wanene waffe nti Faluku kino kyo njagala tuve mu kwebuzaabuza tuba tukisuubira kino tuve mu kwebuzaabuza tuba tukisuubira tokera nkumakya nolowooza ni President Museveni musiru era bwe tuba bwe tugenda okukola kizibu tetusobola kituukiriza kitugamba gwe kyoliko nti osobola okugamba President Museveni mbwe nkya bagenda kunona Bobi Wine abantu miliyoni ye nadde we nakasero naye bakamagulu nawanika naita Natasha mbu kacyayi sikafunyako kumakya kati kwe kubamu abantu ng'okkiriza abantu miliyoni egende ku airport egenda tuuka mu kibuga wakati nga ziri miliyoni ezi zisobola owere 3 oba 4 kati oba ogenda zikolako ki weziyitaawo eba egenda zikolako ki weziyise emiliyoni 3 weziyise yakyalumye nnyo kati mu byonna bye tukola olaba bwe tuba tukyalowooza mbu tugenda yita abantu ku social media sebo ne bali sibajega balina social media okitegeera bali era bookebe bakeera ku makya ne bagamba nti kuba ne bwebagaba obatuba emitwalo ena egy'abasirikale babalina kuba nze nalaba luli ku lwokumeka ekiro nga bakwata ne boogena ntebe ne bakwata nze wano nalabidde nti abasirikale ba President Museveni talina byakukola ekiro bakwata omuntu bodaboda bazikwata muno ni lwaki okwata bodaboda muno kamugira n'ava wali n'akwata abo mu kalenda abakuba bbaana zaabwe mbu bangi mbu balabika bateesa kgenda ntebe batuusa ekiseera naye basa muli 3 muli mu restaurant muli ku mmeeza nga bagala bakwate kati kyenkugamba nti mu bulamu ku social media tusobola kulungirako bantu nti mujje tugende wano tetusobola kani tusobola wabalabyeko entebe miliyoni kibuyeka badeka abasirikale nga 5 kibuyeka wano zana wali ku lawundi nga balooto babala abantu abasirikale nga bali ku kkuba eri
nga ne bwoba ovuga pikipiki bagisumula mu tanka wala oba otademu akoofiira kanuupu kati mukyo byonna wano tewali kipya kye bakoze Faluku buli kimu kye bakoze lwali tukisuubira era olwo nti bagenda kikola kuba pulezidenti ya Museveni ye muntu gwe mmanyi atagaba chance mbwagezesa tagezesa kati olaba olwaleero Bobi Wine agambye nti enkya ngenda kubeera wakiseka andi wakiseka ekyaba tebajja kukola ye ne bwana bali magere ngali ku kyayi ekibuga kyona kyaba tekijja kukola ekintu kino tebagambye mu nkuma mu bantu muliro olaba eruwero nga bwe baali Steve wa Yugatuni olaba yali eruwero abantu baali bangi yali aginabuga tugende kakati nebaza abantu abagezezaako kaaboomu oba babiri okugenda ku machi ya 1 miliyoni ne mutafaanana nga mwami mawa eyaze buwe nga wabuze miliyoni eriwa tunajja kutta gavumenti okiwulira ajibuliza waka okiwulira kyokka naye agamba yaga kujja gavumenti naye yajibuliza waka yaga kati miliyoni erazeewa abantu abasigaze omutima ogwo abantu bangi mu miliyoni machi eno abantu bangi mu miliyoni machi eno babadde na mutima nga gwa mwami mawa nga bajibuliza waka katulabe we nawerayo katulabe we nawera haba bajijjeko otegeera kakati abantu abafunye omukisa Faluku natambudde mpaka nagenze mpaka Namulanda naye nga wali ebikwekweto sibirabangako ku Ntebe Road ate n'okutuuka kaawo nti eyantu totuukawo awo wenyini we naddendaga yabadde ayina emmotoka y'amaanyi wa ku luguudo olwo n'abamu abamanyi okuyita ayitawo tutuukaawo nga baaza boda baaza emmotoka bajwana gijjamu mitto ate ova ku kino n'osanga kiri ne bakwazanga batanda kwazaako kweno okiwulira abasirikale bonna ne pulaani yonna babagambye okusiza ku kyetuwulidde we tuyita ku luno temuwa chance yonna era tewabaddewo chance Bobi Wine yatuuse ku kisaawe ng'abasajja baategese dda emmotoka enjeru gye baamutaddemu era olwalinnye bw'ati naye Faluku bwe yalinnyewo ne bamugya akamotoka akeeru kamute ku kisaawe ekikadumu tekamudroni yamuvuze okumuleeta emagere naye Faluku ekisaawe kino ekya Uganda abantu abo abambala obuntu obwo abasiivo obuliflector basiivo aviation authority abali planned era abasaba emirimu okola emirimu gyabwe egyo kati batulowoozesezza nti abantu bonna abakola ku kisaawe tewakyali kitongole kya civil bonna ba military operatives be bakolako kubanga bazze nga tibambadde byambalo bya gavumenti nti bamunoonya abasajja badde bambadde bulungi nnyo nga abakola ku era abayina emirimu gyabwe egyaki era naye ne bamubakanga ate abamubase bambadde bugundi ate bayina mundu otegera kyegamba kubanga kifaananyi kyekyo ekisiigibwawo otegera kyenkugamba waliwo n'omu yayambuse okujja MP yabadde akwata akatambi mu nnyonyi n'akoma amadaala wakati otegera yayambuse mu nnyonyi amuggyemu omusajja nanga tosobola kunjija mu nnyonyi ndi MP manya amateeka n'ayambuka amadaala n'agakoma wakati nadda emabega otegera kyenkugamba kati kifaananyi kyekyo kyetusiiga ekyo kikisooka kakati ekyokubiri mulimu abantu abajja okuvisitinga ensi yaffe mulimu batourist mulimu bamusigansimbi kati omuntu walaba ekintu ng'ekyo atya n'agamba nange bwe naagenda kakati tunayawulirawa olunaku lwe banaakwata Faluku ng'abakwata bakaloganya n'abasiba beno naye nga bagenda kubba bubbi era bwe banaakwata bajjaga bwe batyo babatwala baba mbadde buli fulekita balaka ba mateeka ontegera kyenkugamba
ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, Faluku 1 million match teri muntu agenda tambulira mulala. Era mulekerawo okubuuza nti miliyoni yalazeewa. 1 million match teri muntu agenda tambulira mulala. Buli muntu akwaza miliyoni alina kwetambulira. Yes. Omuntu yena atama akinze toddamu kubuuza nti miliyoni eriwa. Tobanja miliyoni gwatatambudde. Kubanga leka yatambudde ngambe nti natuseewo sina kye abalala balazeewa. Aha. Atatambudde toddamu kugamba ate miliyoni eriwa. Miliyoni eriwa. Tewatambudde atobuuza miliyoni weeri. Okiwulira? Okiwulira? Teri muntu wuliriza, tewali muntu gwe mwateekawo. Mbono yagenda tutambulira, mbusimanya ate yagenda okukola bifo bye twagala okukyusa. Wuliriza nze mbabuulira amazima. Teri gwe mwateekawo. Nti ono yagenda tutambulira, yalina okukuba kibooko era yalina okukola ffe bye twagala. Taliwo. Okiwulira? Jalabuuza nnambeemu. Agaye teri muntu agenda kutambulira. Kati eyatambudde n'ataatambudde njawulo ki? Kubanga eyatambudde talina kye yaleese. Nange ataatambudde sina kye nakoze eki? Kati tolina lukusa lubuuza. Kati kitegeeza nze ataatambudde ate nasinze. Kakati bw'oba tewatambudde mu 1 million match. Wuliriza, sigala ng'otundira butunduzi biki? Kubanga nze yatambudde nabadde n'essuubi olumu ly'esaatuuseeko. Okiwulira? Naye nga wakiri ogezaako n'olemererwa. And fail but never fail to try. Bwekiri. Ekikolwa ekyakoleddwa ku honorable. Honorable. Sentamu kyabadde kibi. Kyadde kirungi. Bwadde mwagala bamuleka ajja ayite mu kibuga kyonoone. Nze nja kubuuza ekibuuzo. 1 million machi kitegeeza ki? Abantu akakadde mwewe kukuba mu butwanirizo omukulembeze. Ebintu by'abantu bibiddewa. Mukulembeze si bintu. Wa mwaka fana nyinga abantu kakadde bava Ntebe. Batambule mu ddembe. Waliwo kirabyewa. Bayaliriza Sebagala. Wane Kampala. Bayaliriza Sebagala. Omanye ebintu by'abantu ebyafa. Kakati muri jjawa. Kakati nambe mu kyenjagala amanye. Bano bola abadde ku kisawe bagamba mu busonyi gwanga tuli agesa kozo otambudde sagalo limbe bantu. Ku kisaawo kyonna abasirikale babeerawo. UN si kitongole bakwata we batyo. Waliwo bagambye kwata batya. Abasirikale mu nsi ziri bajja ne bakwata bulungi ne moogera bulungi ne bakutwala. Mu nsi ki? Eno Uganda. UN si ekibiina ekigaba obuyambi. Tekiina amagye. Wegatika ne ku kisaawe wabeerawo amagye. Ekyokubiri gavumenti wogenda okusaza tikino kati ngenda kulinnya ngenda. Gavumenti emanya kati sakoza agenda kutambula. Bwabanga w'amaanyi. Eyina ndowooza obuyiza ne booking emitte emirala. Ne bagamba wali Jingi watulewo, wali Steve watulewo, wali Dasa atulewo. Ekyo ekintu kyakoleddwa Bobi Wine kyali kirana omuntu ayooka era nze newunya yagenzeeyo. Singa bakubye n'okubakuba. Kusanyusa ki? Sakozi buli muntu yenna ali wano mu Uganda ng'ali mu mbeera gye tutambuliramu ayagala enkyukakyuka. Naye nze enkyukakyuka sijagala. Sakozi weegeneza munnanga basinga okukuma omuliro mu nkyukakyuka ensi bagitulekera dda badduka. Asinzire ku wifi ya bwerere. Era ffe Bobi Wine tokazana olumba Bobi Wine kyova omugala lwaki tukomwekana bwe ffenna. Ng'ali South Africa, ali Dubai, ali mu America gyawagirira. Era empagira biro gekulanga eri afunye obutuuze nze nfuna bwe bukoma nsimbi. Nzikanya n'omuntu yenna angamba tayagala nkyukakyuka ng'aliko aboobwe. Naye omuntu ali ebunaayira ng'aliwo Obama nga ne sente alabaza Obama tangamba nkyukakyuka. Kuba gwe mwennyini ensi yo tojagala wasooka n'ogivaamu. Anti ekyamujjamu yebino kubimu. Kati we binaamala okumulwanirira nga dda nga ffe baze okutukuba.
kati mwami Bobi Wine inze sakozi sagenze era nze okujja Makindi jingwini maze kumuteka kwalo ne mugamba Makindi eri etya hani nze n'abantu bagenze ku ssomero nabaganye natusomoka ne mugamba twana omwafuluma fizi nze muwaayo basigale sakozi abantu abo bola simanyi wanu miliyoni March tubeeramu miliyoni namba ng'abantu kenda bajingu baze kulutinga bintu by'abantu abazze okukola gwe njagala ombulye kutambula kwakwe kawasa kwawa okwali kubadde wano mu Uganda abantu batabbiwa bintu byabwe kuŋŋambe tiawo kutambula kwegundi era polisi yawandiika anti enkyukakyuka ejja n'okwono n'ebintu we baba bagenda olima oluguudo luno wabaawo ennyumba ze basooka ommenya eyo kinyi kyoyogedde kituufu kati enkyukakyuka eya 1 March kubanga oli ekikulu kya yonna simanyi 1 March kutambula omukulembeze yadde amaze okutuuka ene miliyoni yo yatambudde oba nayo bagiganye ani yagiganye dasi ndiwo ana before cause bakola press conference anti no mananyagala muddamu kyabuuziza agambye waliwo yagiganye ne mugamba ye bagiganye kuba bakola press conference ne bagamba tetubalaba naye nze kimu kyokka kyengenda okusaba government kiri kimu ngawe mwamukabye ne mumutwalire musoke mumukabe mumuzze kuba kati tumanyi nti obaali mu Uganda ati yachekinze ini ajja kutuka okwagala okuddayo nga bali abamugamba gwe gundi utoli mu Uganda ekyokubiri wawulidde omukulembeze omwe yakoze statement n'agamba nti baganye n'omwana wange okugenda okuwuga tuli mu kutambula ate gwe ekisinza okukuluma si bantu bakuba miggo wabula mwana ogenda kuwuga mwana tiyabadde ku agenda ya miggo ku agenda ya kuwuga so wamanze kyengenda okusaba kikino nze ntera nnyo okugoberera nti ebiseera ebisinga ku airport kubeerako security yaayo iyo security gye bayitamu nekwata omuntu ne bakuteeka mu custody ya airport then security operatives ne zikukima ng'olina kyokoze naye ku kinabe wali ndooza security operatives za airport kuba bamukutte ne bamujjaawo kituufu ekyo sikiwakanyiza but departments zikola according kale wane wamwe kale bikola kirala so abantu bali bawakana ntino bamujje ku nnyonyi tebamujje ku nnyonyi yabadde alinye ku ttaka poliisi ya airport yali yaddemba okumukwata ku already yabadde ku ground lya Uganda era eyasigadde ku nyinga bagala omukwatirako abalwanda bagambye owa security tolinnyayo ono akyali musabaze waffe kuba akyali ku nnyonyi yaffe okitegeera ne bamugamba nedda era ne bamugjawo ne bamuvuga ne bamujja ku kisaawe ne bamutwala ku old airport kwe bamujje ne bamutwala kyenalabyemu ekibi ab'amawulire waliwo gwe bakubye omutwe Bontwe bamukubye Bontwe ne bamugamba ddamu amagezi otandika okugenda okukola press conference eno jafiirayo okitegeera oliriza si bonna nti babakutte bakyamagero babasonzemu muddu oba akyamagero ne babagamba temuvaawo awo emmotoka mugizikize nga bo already babadde ku kavana kade kamutwala si bonna nti babakutte ebye yo already yabadde eri ku mmotoka ne bamugamba zikiza yingini omusajja bamukwata mu kamera naye nga tamanyi nga bakozesa simu nga bamukwata n'abagamba we have a right for ne bamuga nga omusajja amugamba we have a right for to information namugamba ebyondoozo nobibulira jjajjawo si wano namugamba sigala awo temuzikize ne engine NTV kuba kyamagero nyina dayogera ng'omwana ali mabega akwata ne babagamba bo kuba batulaze ne kavani nga kagenda nga katandise so polisi ya bade polisi gade maje kwana labi bade maje kuba bade mu bibombola maje goina kifesa akola mu security operatives ama babade ne kyambalo nze benalabi bade ne byambalo so mukwate Bobi Wine mu mukime mumuze ya checking in ayingire nsiye kuba kati munalimu newe musanga nze mukube empi talina kubira wano simu alina kubera kati tumubalanga ali ebwe edi enkwata yes mbakyuseemu si kituufu obukulembeze bwe tulimu obwaffe buteekeddwa okubakwata bakwate olw'ebyo ebyakoleddwa ku honorable Faluku saagala bw'obanga oli mu kamera muno oba nga weemenya otuuke n'okugamba nti abamukutte
babadde tebateekeddwa mukwata eno gavumenti bwekola kuja nga wagizeemu ggulo newoba gwe essaawa eno newembanze mawa nenkwata akatambala awo nenteekako ebigambo ni Museveni genda wali mba nsuubira okunkwatirawo wali kati bannabyabuzi saagala batubuzeebuze bagambe nti ekyakoleddwa ku Bobi Wine babadde tebakimanyi ne mukumanya nti Bobi Wine wajja tukungibwa agenda kukwatibwa nze wembuuza twabadde mulina kuba na pulaani ki kubanga abasajja babadde n'emmamba era bagenze beesooza n'okwesooza nga ziddayo nga balaba olutalo tebakoze eki tebalwanye ekyokumanya nti tutambula naye tugenda Entebbe emmamba zavudde awo nga bo beetegese bamanyi nti tugenda muki mu lutalo ne bagenze olwana bagamba oli gwe tugenda erije tugenda okulwana teri kiriyo tubaganyi tuba tudde kuki bwe bakuba omusirikale essasi ne bamugamba nti mawa tubadde tulwana naye bamukubye essasi emmundu tesirika mwe musigala mukola ki mu nsonga mbere Bobi Wine baba bamukutte nze wembuuza ne baba bamukutte ne bagamba nti Bobi Wine aliwa magere bano bwe bakunze bannambe mukale ffe tetwagenze tuli oba tetwategedde Monado Butaaya namulabye ng'akunga abantu lidako ze sategedde uliriza Honorable Butaaya yakunze abantu era yagambye abantu b'Ekakuuto wengendo basanga mumanyiiwo uliriza nze nabaddeko ku TikTok era bwe namaliza nagwe nabuuze ne mubuuza Honorable mwalimu kuba tanso tambula nagamba tali kacyayi Honorable yagenze era Honorable bwe yamaze okugamba nti bannaye tugenda kunona mubaka era tusimbudde oli bwe yajjeko kamera nenajjamu engato nayingira mu nju Faluku era ngenda kubuulira abantu kati bakirabye nti mwami mabulimba bwaliko tebugambika kubanga simanyi we yamulabye Honorable Butaaya naye uliriza ababaddeyo abamu balabikiddwa naye nga we yakunze abantu n'omulaba ku TikTok osobola tulaba kubanga era yabadde na simu ye okiwulira kakati mwami mawa ngenda kubuulira kino okukwata Bobi Wine kyabadde kisuubiro okusinza ku kyabaddewo ababaka bagaggawala mu kugaggawala bakuuma bugagga bwabwe abamu tebakyali ku bantu abalala bakuuma bugagga bwabwe ekyo kkiriza obagaana era ngenda kubuulira omubaka gwolaba ku fulonti ye mubaka yekka eyasigalamu wakiri akagamba nti abantu bange naye ababaka abasinga obungi nambe mutakulimba n'ababaka boolaba emabega wa Bobi Wine olanga Bobi Wine we yatambula luli nga tannagenda mu Amerika gye bamugye Bobi Wine nnyo omutima gwe guba ku kirala naye nabana abakuliraanye agamba kabankuba ekifaananyi abantu bandabe nsobole okuddayo mu kalulu nga bandaba ndi muki ni mu struggle naye omutima gwabwe si gwagukola ki si bwe bwagutereeza kati oyo agamba ndi omubaka ayeewaayo n'alabika n'oyo alabika gambe n'alabye ku babaka ng'etissaati ate zigamba kalulu ka bbiri mmeka 10 teyalabise nga tissaati zigamba kalulu so bwe tuba twogere ebintu bino tubyogere tutegeere ababaka omulimu gwabwe kiki era olaba bamulinze magere bonna beeyiye magere wali ne wano mu sitagene ey'okutambula tewabalabyewo ng'oyinza okugenda okugaana ng'olina mu lusuuti nze kyenja okugamba kiri kimu Faluku nze kyenja okugamba kiri kimu awo twade ku front page nze kankubula ekintu kimu Faluku nti struggle nzi kinagitegeddeko iyo gwe muntu era gobanga okola ekintu kyonna tugamba nti nkolera gundi oba nkola kwegatta ku gundi wabula iyo ngani nze kye nalabye eggulo ababaka badduse magere mu kifo ky'okugenda Entebbe nze nalabye omubaka wange ow'Emityana atuyitako n'omubaka amaze otuwa ku airport ye lwagamba mbu agenda ku airport ow'Emityana babadde bateeka president mu kabangali nga ye lwayita ekibuya agenda kukima mukulembeze nga ne security nevuddewo kuki kuba obwedde agenda agamba wano tutuuse kajjansi
ndoza mutulaba ninga kajansi wakati wa red block atobo daweri kana aba security abalagiramu ochagena kati kyenkugamba inti struggle edimugwe muntu etokera nkumachano kano kanti neba naye wolo nedda sebo indi sawa zina abaka benyini kwa nambe muntu so akulembera abantu mbutugende ochagera naye nsobola okuguma nga ndabye kubabaka bonna bwe nkugambye mu cyo gende nate bagenze magere msajja we yabaddeyo anti Faruku Kayemba solo ono mulalo Sewungu Gonzaga tasobola kulinnyayo Sewungu Gonzaga nze kubulira gino ekintu era nnambeemu bamukuba emboko ku Besigye ne bamukuba emboko ku Lukwago era mmanambeemu bakyamukuba nnyo kubanga ebbanga lyamaze mu byobufuzi bimulemye okukola ki okutegeera nti gavumenti bino byekola yeenoonya naawe oleme tuukiriza mishoni yo otegedde okugaana abantu okuyiwa amagye ku kkubo kati olina kukola ki naawe kugamba ti muŋŋaana ne nange nina okugenda kati olaba Bobi Wine bamukutte simanyi kati kiri wuwe oba bamukuumiddeyo ne 1 million mission eyina osigala ng'ereeta ambulanse lwaki muŋŋamba nti Bobi Wine we bamukwata n'alwala kyogamba Bobi Wine kati waavaawo nga struggle eka struggle ino sigala nga weeri kuba ne mu magye waliwo abaafa ne Faruku mbadde na kyenkugamba nti gwe olunaku lwajjo gwe mubaka kiko bagola gwe wagambe ne waga nti ono ye atuuse bannaye wone kajansi nkugambye ekintu kimu njagala okinziramu nga nambeemu muganda wange tanabagenda mu 1 million match nandi wulira ye ng'omuntu bwagambye nga tanagenda mu 1 million match soko obuuze kuba nambeemu era bwe bamukuba emiggo fe okitegera fe tuga nti nambeemu no bamukutte wali ne bamukuba emiggo naye nze njagala nnyo ntandike nga abankulembera mbakola ki anti ababaka kati bo bennyini wulira eyasimu ojayo gundi gwakulaze tone ne ku front page ntukuba mazina gwakulaze mu kamera omu nga tukuba ndongo kati gwe bwokera ku makya n'ogamba era bwe basa kamera ekulabe odde mu kalulu Faruku gwe kyoba omanyi ababaka be tulina ssaawa zino tulina bakamera mundabe nga ndi ne Bobi Wine munyongere ekisanja mundabe ntambuddeko ntuuse magere bannange kaadi njagala babaka be tulina ssaawa zino luddawa yabadde luweero kanze kinyagala okugamba Sakozi enkyukakyuka eri muggwe nange omuntu gwe sijja kunenya bamuyita zaake nti ye nesegirinya musijja mubanenya nti bo bakubyekubye amagulu gonna gakoze eki naye waakiri lemagena ate omukulembeze ali mage ate gwogenda ntebe okoloka video twaga nti ogenda ntebe mu nkyukakyuka eno eya Bobi Wine ntumiddeko ku mwala gwe bayita Luwirayiti mutumiddeko nnyo era omulimu gwakoze ngusiima nnyo namulondo gyali yagenda naye nga Luwirayiti watabu ddala lwakwamuganya okuwuliza pointi y'amawa nga bakutte omukulembeze ababaka ba Nuupu bonna abaliwo okumpi baali bateekeddwa okukosa ne bagenda emagere oba ku kisaawe nga omukulembeze aza okugona nga bo gye bali bagende bannanga omukulembeze akwatiddwa naye pulogulaamu yaffe tennakukyukamu okitegedde bulungi pulogulaamu tennakukola ki naye kugambye ababaka babadde wali nga bali mukuba mazina ate gwe kyogala byetwogera bya bulimba bali mu kutyentebula mazina ng'oli yali ku miggo byetwogera si bya bulimba sewanyana naye katwadde omusubira kukola kiye uyo omulwadde azina bwatyo akamazina gawe mukadaka uyo nono simanyi yani ono nono wuno ono simanyi yani ono mulala oyo bali okuba mazina wuno uyo bamuyita simanyi wuno simanyi bamuyita ani oyo ng'ali mukuba mazina ng'oyinza kakati saagala bannayuganda baddeawo baleke kuwuddiisa bantu era gyegereze buli mubaka yenna abakola ebintu bino gwe Sakozi njagala oŋŋambe nti waliwo okwekalakasa kwonna okwali kubaddewo nolaba onalebo Nambooze ngazze ye abeera ku TV gyakungira era oluva ku TV gavuga mu motoka ye abeera mu motoka emabega nga ali ku WhatsApp
era waba nga bagamba bannayuganda babi nnyo nomanyi namboze emyaka gyamaze mu parliament tali ekyo afuga kyakusatu oba kyakusatu oba kyakuna kyakusatu afugeko bibiri aveeyo sewanyana kasooka ava mu kkomera waliwudde ng'ayogerako wa ali ku apartment z'obusaabala azimba ziri eno zidduka misinde bano abantu tebaagala Bob Wine balina bye bamwagalako bobe nyirinyiri onalebo Namboza alina obusobozi obugaa nti ab'emukono mbakulembedde naye saagala muntu akwata kintu kya muntu kyonna tutambule mu mirembe era nze mbakulembedde ono ye driver wange ono ye mukwasi wange ow'ensawo ono ye bba wange ono ye mutabani wange tuli ku front abantu bameka abasigadde mu ngoberere n'abaka emiggo gye ono omukyala ye Malembe Shamimu wamulabyeko wa lwabeera kamera abeera n'emiggo kasaba abeerawo kamera yandibadde agati bannanga abantu bange ab'omu Kampala abantu bange ab'omu Kampala mbadde mbasaba ekintu eki omukulembeze gwe twalonda bamukutte naye mbasaba n'obwewembeefu polisi maze okugiwandiikira tugenda kutambula tugende ow'omukulembeze okitegedde bulungi nnyo Sewanyana nti abantu bange ab'emakindye omukulembeze akwatiddwa naye tugenda kukuŋŋaana polisi maze okugiwandiikira era enzikiriza tugenda magere hati akikolegaane ono mwennyini agambye nti yatambudde okugenda Entebbe mbyadde mu motoka negwali naye w'amaanyi ne bagenda nga bagenda babayimiriza olinga ngamba nti ababaka ate bakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga ekintu kino tekibeera era Bobi Wine waali kati abeewuunya anti sakozi njakula ekintu kiri kimuzadde ku TV nga ndane ku masimu g'abantu nga toyina wulamu baka yadde naaka ng'olengera polisi n'abapulezidenti ba BBS bamawulire nga betulengera bokka naye nze nadde njaba ng'ambe nti bamaze okukwata Bobi Wine bakutte ne Sewanyana bakutte Honorable Kayemba abadde ali mu paaka naye ajja Honorable Jefferat awedde Yudaman bamubase okitegedde bulungi tewali yadde n'ogu nti walukagga wekyengera awedde abadde akunga abekyengera nti gundi weruwero Jones awedde Lutamaguzi ku njogera gy'ayogera era bulijjo nze ntunulidde omuntu ogu Lutamaguzi bulijjo gwe nniza okuyimirira mu mugongo gwe Kayemba Solo bamukwatidde ku sitowa abadde amaze yo gifuna bajja gitegeera ng'atandise okuwa abaana ebintu ye bamukwatidde ku sitowa tewali tetwawambye wadde ka poliisi n'akamu nowa polisi tetwakutteyo n'omu naye kati gwomanyi Sakozi kati gwomanyi budget eyafulumyawo ku security sente za tebalina gwakubye tampeko y'amazzi so bannayuganda njagala mbabula ekintu kiri kimu omuntu yenna yasalawo n'ava mu nsi ye n'agitulekera taba ku kyatugamba tuleke nze soogera bibyo nanti inzo Sakozi omuntu yava mu nsi n'agenda talina kyaŋŋamba andeke nze mbonebone n'ensi yange omukulembeze wa nze Sakozi ono laba era nze sira lunaku ngenda gamu ngenda kwekalakasa nenga ngenda kubira mawa fana tumalirize ne Capital Chicken abantu abava mu ggwanga wano tebava lwa mirembe kakati sagala muntu kati nga Kakwenza walabe ngenda gye yagendamu kankuwa ekyokumpi Kakwenza walabe ngenda gye yagendamu kakati bakkuba bwe batyo n'ogamba nti nate owebweru talina kyaŋŋamba okiwulira abantu abali ebweru waliwo nabangi abaali agadde okudda naye oddawa okiwulira gwolowooza lumbu yayinza okuvaawo nga kati banna njagala tugende ku nsonga endala tumalirize ne Capital Chicken eno yaani ebba abantu bagamba mbu Capital Chicken yayita abantu bwe balundira enkoko nagenze oyo omugagga mbu yadduse n'akawumbi Faluku tuyina obuzibu bungi era kampuni nyingi zigudde bwe zityo tuyina obuzibu bungi era kampuni nyingi zigudde bwe zityo kubanga batandikawo ebintu bino nga biraga nti birina license ne gavumenti ebimanyi tebikoma kubimanya
bayina n'aba bakuuma okiwulira abantu ne babba abantu waliwo n'omusajja ebiseera ebyo dayasi baali bamuyitaani omusajja oyo eyatwala Omunigeria yatwala sente bali kusirwala bannayuganda mwanyambye obuwumbi bwe buti ate dayasi aŋambe yakomawo waali kyokka nga yabba n'akola ki naye ngenda kubuulira buno obulafu bwonna Faluuku kubanga capital chicken ebadde egamba nti osasula sente gwe oyinza okweyagala kulunda nkoko naye nga twalinawo ozirundira ekyokubiri n'abaguzigula tobakola ki yo ogisasula nekulundira era nekutundira n'ozifuna nga zirimu n'amagoba ontegedde anti ebadde yina abantu mitwalo kubanga irabe yasooka okuba kasenda abaguzi esobole okubba obulungi wali owuliddeko ku diri ya wanu coin ebyo kakati wogenda mu diri ezo nazi wanu coin okimanyi wanu coin zalina office nga zina n'abakuumi zaggala lumu ne kapite badde n'abakuumi kyekyo kyennyini kakati olwaleero mu Uganda abantu nze njagamba nti obaana balina obuyinza babba abantu baleeta olinga kifaananyi bakola ebintu ntubwe bityo ne bakuŋŋanya sente z'abantu empitirivu ne bababba omulundi ogwo njagala ombuulire ekitongole ekikola bwe kityo kijja kitya nga tekina na security ku bintu by'abantu byogamba nti nno bano abateekayo balina security ekigavumenti gyebawa kati anti ensobi kati yeeyo kubanga Faluuku kino ne kibba ne kigenda kino ne kibba ne kigenda kino ne kibba ne kigenda biranga ku TV gonna biranga ku TV gonna era capital chicken abadde amanyiddwa buli wamu okiwulira okeera ku makya ng'ekitongole kyagadde omulundi gumu ate nga tekikomye tekitandise wano wokkabize biggala kati golowooza uchumi ng'eggalawo yagala na sente z'abantu mmeka abateekangayo sente abateekangamu ebintu basapulaya va ku ebyo ate abakozi walaba abantu nga beekalakaasa ku uchumi ng'eggadde owatali kugamba nti no kampuni egenze egwa mpolampola bula okuca omulundi omulaga tugaddewo ekiwulira walabako ku bakozi nga beekalakasa nga tebasasudde sente zaabwe baaliwo mpozi temwabira bammwe ekiwulira naye olwaleero bw'otunuulira ebintu bino engeri gye bize bitambulamu nze ndowooza n'okulowooza nti abanene olumu bakola kampuni zaabwe ne banoonya engeri gye bakuŋŋaanyaamu sente mu bantu bamukutteyo omugagga oba atani walabeko nga bamukutte mawa ya pito chicken yabbye abantu kakati Faluuku bw'obeeranga ne mulirwanaawo ng'anywa omwenge bw'akomawo ng'atamidde nga weewuunya olwedde ng'okimanyi nti bulijjo anywa omwenge ate olaba akomawo ajja azunga ate weewuunya kati n'ebintu bino byonna bye twogera nga biri mu gavumenti yawa ne ya Uganda tubyogerako naye nga bye birina okubeerawo olw'ensonga nti gavumenti eyina ebintu bye yejjako nekkiriza buli muntu okola bizinesi ye nga bwekola ki nga bw'ayagala eyo gye babbira n'abantu kubanga eyo gavumenti ebintu ebimu yabyejjako kati bw'ojja onooteekawo kampani amanyi waliwo ebiseera olumu etuneya gavumenti naye nga ate tuginenyeza bwereere bw'ogenda n'oteekawo kampani nze simanya nti ogenda kubba timpola abantu sente simanya nti ogenda baddukako oba okitegedde anti nze ojja n'oŋŋamba nina essomero lino ligenda kusomesa baana era negamba nti kale nenkuwa layisinsi naye nga nze simanyi nti ogenda kupolomotinga kisiyaga oba okitegedde wayita emyezi ng'etaano ng'owulira nti essomero eryo oba bizinesi eyo yajja mu Uganda abantu ebabbe nga bwe nagamba wa front page waliwo front page banka yajja wano ng'awola ssente ne banka netutumuka nnyo yakeera enkya ngabbye abantu bonna bonna akoze eki agenze era wano obeera otukubiriza nnyo logamba waliwo ebintu byetutalina kulanga abantu abo tojja mmala obbalanga ate babbira eri abantu okitegedde nga obyekengedde nogamba naye ojalanga omusawo muganda olange gundi simanya ajjanjaba nnyo ensigo ate ensigo bagende bagijjemu bujja oba okitegedde so kati ebintu ebimu ebibeera wano e Uganda bibeerawo olw'okuba nti gavumenti kasa yajjako emirimu egimu netandika okugamba munnauganda abe free
akole buli wamu kyayogera w'essomero zimba atwala abaana ebweru twala akola ki twala kati n'ababbi mwe bakola ki abawalagi mutwale kati mwe mujjira n'ababbi naye nga mulimu abakola ebituufu ensobi eri ku gavumenti kasayakere enkyana yejjako emirimu n'egiwa buli muntu ali mu Uganda ne bagamba nti akole kyayagala awo obuzibu bakola ki omusango gwonna nze nsaba nti omuntu ng'oyo bw'ajja mu gavumenti bonna ngenda kubanenya nti nze ngenda kunenya gavumenti nti toyinza kukeera ku makya n'owa muntu agenda kusolooza abantu bwe batyo ntakubadde mu musingo baŋŋamba batwala abantu ebweru olina kusobola teekayo ssente wa security ndowooza ekyo bakikola ku batali baabo naye nga kirina okubaawo security ozikola ki kati noono omuntu oba banka oba yes teekayo ki omusingo kuba ne sports bet bateekayo okitegeera naye kati ono akuŋŋanyiza abantu abawera bwe batyo omutwalo mulamba abate atalina musingo bale bateekayo omusingo gwagenda twala ssente z'abantu bwe balundira enkoko omusingo oguli ki gwe sooka otwale gyogenda olundira sooka otwale gyogenda okulundira enkoko gavumenti agenda olundira abantu enkoko sooka omutwale gyagenda ozirundira akulaga ekyo aye kyenyini ekibangi kyagenda kifuuka omusingo bazirundirawo watuufu ye gwe nga tonawaayo ssente zo bakututa gye balundira enkoko ezo kati ate nekisinga okunnuma nti era gavumenti eno ekyasuula bannayuganda eddalu akuuma wali eri ababbi musirikale okitegeera akuuma ababbi musirikale kati kyenvuga nti bannayuganda tubalowoozesa nti gavumenti yennyini yebba bannayuganda baleeta bakyali baabwe baleeta bakyali baabwe mu mulimu ne bagamba nkuŋŋaanye naye kati muwezezaayo mmeka tulina obuwumbi 21 naye nga tuyitemu ekitegeera gwe tolowooza nti waliyo omuntu abba omu kitegeeza tebeekenneenya bantu bano nga babawa layisi bagenda okujja mu kintu kino nga bakimanyi tugenda kubba era nze nkimanyi basooka nakunyonyola abantu bagundi wani nabagamba nti twaga kuyisiza mu mulimu guno tubbye tutya nti tubbe tuti mukye tuba tukola mukimanyi nti kase tuwezamu obuwumbi waffe obwo nga tuyitamu nti ye tusasanyiriza mu mmeka tusasanyize mu milioni 10 olwalo kiteekamu nga bakubuliita guno gwonna omusango gudda naffe buli muntu anajja nagamba nti nze ate bwojja wano n'otwala zino otwala bino nodduka emisinde mukyafiirwa nnyo kati nze ddanka nayine waffe emituyana simanyi bwongamba nti capital chicken simanyi egenda kunondira enkoko ezirundira mu kibuga musooke mutwaleko gye muzirundira tufune n'obukakafu nti mulunda nze nzijje we mwafuna kalumukama mulimu enko 6 kati abantu benyini obalaba abantu baffe benyini obalaba faloko bababbe BBS yebeerako ne kabendera ka Uganda kabeerawo ku meza wano ku mmeeza kabeera kagira kati n'akemmengo era bw'otuuka mu ofiisa wabeerawo akawumbe nga kaliko enkima oba ente oba wa ssente akakadde kanoga nti ngenda kugula enkoko oba 10 mu myezi bweziti nona ssente bweziti era ssente ezo zisasulaawo era wabweru awo ate abeerawo ofiisi zaabwe era osanga ebifaananyi by'enkoko ebyembaata era bw'oba bawa ssente wabawo n'omusawo ow'enkoko akunnyonnyola kati enkoko zisobola okulwalamu naye kati wezirwala tukola ne weziti kaakati toyinza kubuuza enkoko bazirundirawa omusawo abeerawo wano kati omusawo agenda okuvaako okunnyonnyola nga wakooyekooye dda oyagala obawe ssente tolina budde bugenda kuki kaakati weweegendereza okukebera nannyini kampu weegendereza nannyini kampuni eno abatumwine wano wabeerawo kasirye oba kalyango ku reception yabaawo
n'omuziro guli kakaya wana wasooka wabeera omuntu omulala naye nga weetegereza emmanje noli wabeera kafaani wali abeera atudde tumwini ng'ali ati eiza mukyalo ba mukazi weba biganye ogenda n'omumaliriza kati wano kasiri yabeerawo wano n'omuziro gubeerawo wano yabeerawo wano naye biba biganye wano mukaseeko oyingira oba mu office namba 2 wabeera kamala byonna era omusanga tamanyina Luganda kati ku mulyango wano ng'oyingira wabeera omusajja akutte mundu nga nnene kaakati twali abuuza enkoko zo tuzirundirawo ensobi esooka yaffe ffe bannayuganda kubanga wali abagaba layisinsi era yaabwe layisinsi eno akuba ssimu nyina akayumba kanke nfunye wano nenjala layisinsi yakulunda nkoko nti anti byenkugamba nze wiiki eno nagenze mu URA nga nyina omukulu antumye nakusoma nagamba omwana oyo atuusaawo nti ayambadde atya ayambadde enkofiira myufu n'empale ya black mukulu gogo basente data lintwala empapula z'omukulu nga ye ali wakati ayina mutawana nentuuka oli akuba ssimu nejja so nze nkuliza bannayuganda bonna twewale nnyo bikampuni bino ebijja era ojja weegereze kikampuni ojjagala bakifuluma bakiggala mangu andi sakozi waliwo omusajja yali awo katwe nomubanyumizaako wano yali awo katwe yagamba yalwana ne Museveni yanoonya Museveni namubula nakola appointment negaana lumu nayita abamuwule n'abagamba njagala genda mu kyalo waffe nja kuva Kampala nenyine box y'amasasi ne kombati z'amagye saa 12 amagye gaali gamunonye bamufuna Owa, Capital Chicken. Nine ebintu byetunuli olumu nga sisobola byegatamu yadde eddakiika ne mukubanze njagala nnyo ssente yange ennuma Faruku wano mu Uganda netubakale tuli baavu nnyo abantu mu mwezi abakwata akakadde basobola okuwera abantu 10 mu mwezi ng'oli akwata akakadde ne kamubeeramu bw'oŋŋamba mbu nno oyagala kakadde onnundira enkoko nkuwa 9 nga nkwadde kakadde jukira enkoko ziri expensive zirimu okulabirira kukola biki abantu aba bagenda okujja ewuwo okuwa kakadde abo basukka ne mu 10 tolina wogenda kukolera abantu tugaye buli omulundira obukoko 2 ezo enkoko mmeka z'olundira abantu ozirundira wa kati ebyo ebintu ebityo tebasobola kulaba kuziba byebyo gundi wa development channel bye yakola na oyo yaleta butabu omujjukira eyabatekanga wali erugogo n'abakuŋŋaanya abo baali bambasada Bashira Gashumba yali ambasada Franka Gashumba yali ambasada n'ababba n'amala okubabba ne yeeyongerayo ne batuka bona be service provider yali kata basasudde emmotoka abayonka be basooka okwecyangaza yali atambuliramu ng'apangise ne bamala ne bamukwata bamusiba ennaku 2 ne balga bamudipooti nzazeeyo Nigeria wayita omwezi gumu ng'asobola wali ku speaker apartments ku ekittante ng'ayisa Nina Rose Johnny Black bw'agenda bakozesa tour agenda bayimbisa Uganda yonna nga bawe bakola ssente ne babeeraawo nga buli bwe bakeera ba Johnny Black government bino bintu bana abantu bayingire bamanyi bino bintu babikola babimanyi government yeyina okukola kyo actually bana deal yes ebaddiiro oli aleeta kiddiiro nagaa tugenda kukola bwetu nezimwera muvaamu ssente biki naye period kibyeno period kati Capital Chicken gundi diiru yaabwe yawedde period gye bapulaninga ekintu yawedde ne bayitamu byebyo gundi Airtel bye yatukolanga nga target yayo buli wetuka nga bakyusa bagenda ku Zaini nga bakyusa nga bagenda ku ki okitegeera nga every time bakyusa nti invest afet wedde mtu gize wiki Capital Chicken bye yakoze their target yaweddeyo era yoli yagenze kola bintu bye atajja komawo nga akomidde mu kintu ekirero nabiba ne Uganda nga bakaaba ajja komawo mu party toteka yunda nga muntu yo bali zino za kusimu bawandisiza kusimu mwebale nnyo mwebale ddala tukolagane next time.